Uno omusirikale eyatolosezza abasibe 13 mu Kaduukulu era we yamaze naye naanyo omwenge n'ebige n'ebimwewanika ogenda kubanga ate obifuna maaso awo. Minisita Nyamutolo lekera okugoberera Eddy Kenzo buli walaga abantu bavudde mu mbeera nakakatambi wamma nkayina maaso awo. Minisita Balamu yeganya Alien Skin Mbuyes wa kibiina kya NRM akatambi nako weekali maaso awo. Mama Fango ni Jennifer Fulufiga naye bw'ati ate agenzeeko ewali Skin Irene Ntale finally wamma avudde ku lujja. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Tamale emirundi Junior muyina maaso awo ng'ate naye yeezooba n'abaana ba Fango ne kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent. Nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka weyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu era wate wamma agenda kusomera edduwa. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Eddy Kenzo. Abantu bannange balina ebibalumba nyongera okubajjukiza wanono nina akatambi maaso awo nga bagamba munnange Nyamutolo naawe olimba nnyo ekimala oyitiridde okugoberera omusajja buli wamu wagenda n'omugoberera kugamba obuuzaako kimu kumugoberera ng'agenze emmanju mba ntegeeza okweyamba. Munnange bino no babyogedde oluvannyuma lw'okumulaba mu butambi obw'enjawulo mu biseera biri ebya Christmas wamma nga Eddy Kenzo buli kivulu kyonna kiyaliko ne Nyamutolo yakiriko era n'omwana waabwe ono Maya omwana w'oli omukyala Eddy Kenzo gwe yasooka okubeera obutambi nno obwatankudde abantu ne bagamba nedda omukazi naye asusse simanyi biki ebiseera ebimu yeewumuzeeko atuleka ewaka. Mwani yabagamba nti nno Eddy Kenzo awulira bulungi nga Nyamutolo amulese ewaka naye abeera awulira essanyu nga buli wayimba alengerako ku Fiona wamuwubirako omukono oba mukitegedde awo ge bayita amaka amalungi amaka agalimu enkwatagana. Kati sookolaye bano abakaayirwa ebitabakwatako ne bannange bantu mmwe kiki ennyo obusungu nga bungi mwe amasanyu g'abannaabwe mugalaba mu bo bagalaba mu bintu birala nnyo. Kati sookola bibwano ku Nyamukenzo kisusse okugoberera Eddy Kenzo. Ne mama ne wabera babbula gwe wuyo mu nkuuka wuyo ku Sheraton ama even surprised ongamba mbuno simanyi kunoni viba badde bonna omukazi abeereko ewaka nkubulireko ekintu kimu Nyamutolo kye yasooka otegeera nayagala omusajja nga mulungi kuba amazima googero Nyamutolo anansonyiwa ne Kenzo musajja naye asinga Nyamutolo bulungi. Bino ze mbyogedde abanyiiga nange nyiize nkiganye kale wadde sigezaako kukola kinaye Kenzo musajja mulungi nnyo okusinga ku Nyamutolo. Kati Nyamutolo amanyi kyalina mu nnyumba nti alina kikuuma butiribiri omanyi puresha ya waya nga ate agirina mulungi atunulwako. Nze ngambye solid way Kenzo alina solid way atambula nayo mu mmotoka agiteeka wano kuba n'ababooda batera okweyisaayisa ku maku tokoona ku bampa oli mukwogera ku Kenzo ne Nyamutolo zimpuli ya Kenzo atamiza omukazi I'm sorry to mention yabadde mu nkuuka ali mu kuyimba ate ali mutuwanira Fiona Sheraton Nyamutolo simanyi wadulina nalinga wano nga nange tunda mazzi Fiona bane Kenzo ye true definition of a supportive man. Supportive man biti ate Kenzo ya yuno kutunda mukyala we kuba Kenzo asinga mukyala we fame. Yes, yeah, that is true. Omusajja yenna ya yuno kupushinga ki as long as kibasanze nga mwenna muli mu socialite ki
life oba muri mu Life. field yemu Yes. Kati Kenza amasanyalaze agage. agabanako ne mukyala we Kenza atambula na 3 phase. Nyamutoro abadde nga ne 1 phase. Kati alina okumuyamba at least amutuse mu 2 phase. kuba nambu mutwalako omanyi abasajja abasinga babamaze kuteeka yeeyo bakuntwale Nyamutoro buya adiringa n'abaministers kati Nyamutoro leero wakyayira Kenzo bwati mumuwa wiiki egi ng'abadde ki abatakyalina mawulire ga appearing nga lwaki ati ze kubuulira oli omukyala minisita ate MP byetwogerako bitegeera kankubulira ekintu kimu bannayuganda balaba munnayuganda akusitula nakussa olweggulo n'akussa kitegeera ate azirongaazi kasita ova ku kyayagala kasita ova kolaki ova ku kyayagala oba owedde kati Nyamutoro tasobola kyawa Kenzo byebyo nno ebiva ewa Eddie Kenzo ne minisita Nyamutoro nezo kyemmanyi gye buva n'egye bukuma famire yonna enaakulaakulana omukyala ayambako omwami n'omwami ayambako omukyala era ndaba si Nyamutoro yekka yabeera agoberera Eddie Kenzo nedda ne Eddie Kenzo naye abeera agoberera Nyamutoro eyo gye babeera bagenze mu woofiisi n'egyabeera agenze okulambula eby'omutaka okitegedde ekintu ekyo munange bwe nkujeyo bwe nti okuvuza butereeva ate wa Irene Nsale nindooli ndaba balitulaba nga tuli ku mbaga munange oluvannyuma lwa lipazo okumweyungamu ndowooza nga amafuta yagamba yalaba nga tegajjamu mazaako omuhusband ono yamuteekako empeta munange final amazina akifuula official nga woolabaawo era tuva mu kwesiba Gomesi munange mwana muwala yena anyumidde Gomesi biti atejjukira omwami yamututte munyankole naye maama mbw alikeyo abakyala emabega bangi nnyo abagoberera nga omukyala omu abeera awo kibuye bwe yamuzimbira ngenda kuba nga ate byonna mbibatuusako nkyabisaka bulungi kale munange bwe tweyongerayo n'ebisigalira bya Christmas waliwo akayimba kagamba nti kangunywe gunkwate n'ebigere bineewanike e Zambia waliwo omusirikale omu owa poliisi eyabadde atamidde omweguli wegamba nga gwatunula gwatambuza gwayambadde gwakola buli kimu ono nno omusirikale yabadde mugezi wadde abadde atamidde Christmas yagamba leader sigenda kugirya nzekka ebambi kyeka alina omutima ogulumirirwa kye yakoze omwogezi wa poliisi bino yabinnyonnyola kye yakoze ng'agenda munnange abba ebisumuluzo bya kaduukulu ng'abijja ku musirikale omu ng'agenda gulira abasibe 13 bannange olwamaze okubagulira nga ye awenyuka swi ng'asikamu ezembiro ng'awenyuka ezembwa munnange ng'alyoka anyogulya omweke naye naye ono omusirikale abadde wa mutima mulungi kugamba abasibe 13 n'abatolosa nabo munnange ne bajaguza Christmas okitegedde ekintu kyonna ng'ate bwe tweyongerayo ne Fangoni Maazo olunaku olwayira ayogedde bulungi nnyo ng'omukyala omuzadde munnange olwavudde ku TV wale ya Soroti ya Pastor Bujingo okwekalakasa alyanisikeeni biki munnange agamba akutte muzambiro n'agenda ate wali yanisikini era nga tabadde yekka wabula abadde ne SK imbuga munnange alyanisikeeni n'amunnyonnyola embeera nga we yaliwo naye nga mugulire eriddako lyengendo bba weeyo ekiro ssaawa 5 ez'ekiro ngenda kubaleetera ate alyanisikeeni nga nnyonnyola nemubuulirira nga muto wange nemugamba tukwate mpola bino ebintu wegendereze ndagamba nti ati muzeyi tofuna budde bundaba soka kati ndowooza nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu ekisooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe poliisi chance okunoonyereza nga benoonyereza etuwe ripooti bwe tunasanga nga ripooti ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba naye okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna then ekyokubiri abavaayo ne mubategeka mugenda mu maaso nga mubategeka naye mumanye nti tuli mu promoting ebibinja ebigenda okufula ensi yaffe ebeerenga Haiti kasaawa zino ekuumibwa nsi ya poliisi y'amawanga magati nga n'abannakenya gye bali eyo ekibuga bakiwamba ekisaawe ne bakiwamba naye nga babiwamba criminal gangs
bano abavubuka abagamba nti bo bali unruly ani agambye nti unruly gwe nga toyina president kati president abeera atuyamba ki so tulina president wa Uganda kitosobola gamba nti oli unruly then ekirala njagala kuddamu bannayuganda mwenna ababadde balowooza nti Allen Skin akozesebwa gavumenti emabegaawo mwabadde mulaba Allen Skin yagenze mu Democratic Alliance ekulemberwa Mwami Mpuuga yali leader of opposition so Allen Skin akolagana ne Democratic Alliance takolagana na NRM ati kubulidde takolagana na ki takolagana na NRM ebintu byo nga bikwefuukidde n'oweewuwo akwegana bw'atyo munange Balambu yeganya Allen Skin mbu Yesu wa kibiina kya NRM apaana kubanga emabega kaawo yagenda n'asayininga ddiiru eyali ensava n'omwami Honorable Mathias Mpuuga kale wetulira gwe wenna wadalowooza mbu Allen Skin NRM yempika biki omwami Minisita Balamu amweganye emisana ng'ensi yonna ekanudde amaaso eti eraba naye era nga mu kiseera kyekimu maaso wano nina Tamale Junior nga tunka ne Fangoni Soja bannange gwe engato zijja kulya gwe nga ziryanze gwe dogoda nga ziryanze gwe dogoda olipidde tokoda gwe muvubuka gwe bastade kyana kyamalaya gwe nsobola okunoonya kati gwe tonzanyirako okangakanga gwe mbwa nkubulire wendi ndi waka nkubulire wendi gwe Junior gwe oba ofa kinensi gwe omise aliyeni mbwa za malaya Junior mwana omise aliyeni gwe stupid gwe todangamu okutisatisa gwe gomanyizaane gwe nja kukubira emakindi awo enjaga yammwe gye munoobo n'obukoola mwe bavuka mwe mwagala kutumanyira mmwe gwe tunomi gwe nja kukuba essasi gwe tomanyira tukiddanga namuggwe tumbaavu bwatyo munange Sister Junior bwatwalaganyiza Fangoni Soja naye bannangu ba Allen Skin yakola ki Junior kuba nzijukira n'ekika kye wano kyali kimugobye nga family emutabukidde Tamale Junior yafuuse ekizibu Allen Skin yamuyita n'amubudaabuda n'amuzaamu amaanyi n'amuwooya naye bannange omwana wabula bannange ali Tamale Junior towena nenga wamba ebyo tubitadde ku bbali enkuvuze butereevu paka ate wa mama Fino ono munange avuddeyo n'ayisaawo obubaka bwe era ngenda kubanga mbateerako akatambi maaso agambye nti gwe wenna buli woolabanga ng'abantu bakwogera kumanya oli wa mugaso eri eggwanga era Mukama akuyimusiza naye buli woolabanga nga tewali muntu akwogerako neewookola ki tewali akwogerako manya okyali wansi tonaba kuyimusibwa yadde n'akatono naye akatambi enkanyi nayo lwakimbiddamu byayogedde ng'ate akatambi gwe kali bannange so olaba akatambi kano ali tusobola okweyongerayo kutyanga omuntu okwogerera ekigambo kyonna kubanga ne woba tebakwogerdeeko kitegeeza tolina bw'oli nga tebannakwogerera oba tolina ky'olina era teri ayinza kwogerera bamala kwogerera kubanga oba oyimuse atudde teri ayinza kwogera musirikale wange oli ku geeti bwatyo munnange mama Fina bwavuddeyo n'ategeeza era mu kiseera kye kimu agambye Allen Skin agume nti omunnange buwanguzi buli woolabanga nga tuva ku mimwa gy'abantu buli kadde gw'oyogerwako n'omwana omuto omuntu omukulu omukadde omuvubuka munnange manya okwo kwe kuyimusibwa kwaki kwa Mukama kale munnange bwe tweyongerayo n'omusumba Pastor Serwadda era ng'ono kyaki yesangibwawo mu Ndeeba ku Victory Church munnange abamuganye ogenda okumalira omwaka ennambole nga bulijjo bwebadde enkolayo obuzibu bwe bwavudde ebiseera by'emmwanyi awo bagambye nti mwanyi bagenda kuziwera bambi omusajja yafunvubira ne basaba essaala y'omu n'okuba pasita abaavaayo okuyimirira ku kyemmwanyi temmwanyi tezirina kuva mu nsi kubanga ffenna kwe twasomera ku mmwanyi munnange bamuganye okugenda ennambole maaso awo ngenda kubanga mbatuusaako akatambi era nga ono omwami Calvin Kayanja ng'awa ensonga lwaki bamuganye ate munnange ogenda okumalira omwaka eyo n'abantu be naye ate kansooke nkuzeeko ewa Honorable Lutamaguzi
ono no munage agambye Eddie Kenzo yesonyiwe Bobi Wine nti ataddamu kumwogerako yadde nakatono manye Eddie Kenzo abaddeko ku interview kale n'abeerako ebigambo byayogera ku Bobi Wine kati munage bamugambye toddamu tusumbwa wabanga olina kyoyagala okwogera genda okigamba omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi ne bannake Mukama Katonda wange akatambye kalina maaso wano kamusoke nkalatereko ali tusobola okweyongerayo bamikwano n'agaali ensonga se azitwale wa Fulufiga bali ku level yemu muwabuzi wa president ali ku level yemu muyimbi mune King Sahanga mugamba ebibozi bye Bobi Wine bije mu bibozi byo kati oyo bawa minister omusubira kwogera ki ate ndoza kati eki bukebereko ku Google ekigambo ekisinga okwogerwako ennyo the word is Bobi Wine kati n'ataaguza emmere waka yagambye Bobi Wine ataaguza emmere ya Sekukulu Kenzo Bobi kyekizibu ky'abayimbi kati buli omu ayogera ku Bobi Wine kubanga kyolina ye gundi ye kodi gy'okozesa ofuna kasente oba regime okuwuliriza kakati kiki mbulira ono mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze ate kimanyi bulungi nawe lwakwebuzabuza kimanyi bulungi ti yawangula okulonda kuba president Eddie Kenzo mukulembeze w'abayimbi agamba ono kizibu muziziko eri progress y'abayimbi ensonga zazitwale wa Fulufiga omuwabuzi wa president ensonga ze azitwale wa Fulufiga bali ku level yemu omuwabuzi wa president ali ku level ya Bobi Wine kati nkugambye feno tuli mu byabufuzi tetuli mu byabayimbi ebyo bidiversion fete tubibeeramu omanyi state eno ekoze omulimu munene okubateekanga mu bidiversion Eddie Kenzo ali ku diversion kati boleeta bano simanyi abayimbi bamwabo bani onani Abitekisi Bajjo baba promoter Kenzo ebize group zobuza ku ebyo kyetutunulako kyombuza ku kya Bobi Wine is about leadership kubanga ne wakubadde abo balaba is aspiring okulaba nti abantu bonna mu Bannayuganda babeera bulungi nga n'abayimbi mwe bali kubanga abayimbi nabo Bannayuganda kakati agenda jole Fulufiga anti ye muwabuzi wa president in a country nga mumuze muno bukambwe nalabye ne sikimujamu bukambwe is Uganda is entitled to his opinions era fe ye kole ya muyimbi mune King Sahanga mugamba ebibozi bye Bobi Wine bije mu bibozi byo ebyo nze siri muyimbi era ensonga lwaki nkugambye balina muwabuzi wa president kati nga Eddie Kenzo mukazi we minister ate mukwano gwange tubadde tutambula ne mu committees zaffe eza natural resources amutwalire nga bawumuddeko mu biseera ebyeddembe amutwalire ebizibu bwe tweyongerayo n'omusumba Serwadda era ng'asangibwawo mu Ndeeba ku Victory Church munange emaaso wano na Calvin Kayanja ye ng'awendowooza yintu lwaki baamuganya ate okugenda okumalira omwaka Namboole nga bulijjo ebadde enkola ye ngenda kuba nga katambi kabalekerako era nze munzikiize bamikwano mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra Omukama abankumire bye for now. Ebyobufuzi bigenda kumalawo ekkanisa ya Yesu Kristo mu Uganda n'okusuula abasumba abanene. Era gwe omulokola ali eyo ng'olina omusumba gw'oyagala era gw'okkiririzaamu nsaba omusabire era omukomeko obuteetaba mu byabufuzi kuba bifuukidde ddala nnamujinga mu kyaki ya Yesu Kristo. Natunuulidde Pastor Serwadda ng'annyonnyola engeri gye baamuganye okutegeka Passover Namboole naye nzijjukira nnyo engeri gy'abadde akomentinga ku byobufuzi ne mujjukira ku Mwanyi engeri gye yasabira n'abakulu obubi. Emwanyi eyo bangi bagitomereramu kubanga kyali kintu kya President Museveni direct era n'agenda ze yavaayo n'aziwa Bannayuganda nga tekirina kyabulabe bonna na muntu naye bangi abaatomera. So ebintu ebyobufuzi bino tebiri mu Bayibuli. Nsaba abasumba tusome ekigambo kya Mukama tuve mu Pastor gundi awagira Museveni kati nze ngenda kudda ku saidi y'abantu kuba ekinyize nnyo Pastor Serwadda mu byobufuzi kuba nti Bujinga ali saidi eri ayagala alage nti asiri ku saidi y'abantu nene Bujingo saidi eri gyali naye olaba nti talina mirembe. Okuva Pastor Bujingo lwe yayingira mu byobufuzi n'aleka entalo z'abasumba banne
nadda ku ntale ez'ebyobufuzi mulaba enjuga gyayuga ayanukulwa nakati buli muntu yenna eri abantu abamuyisaamu amaaso takyayinansa mu bantu abamu ekyo tekyaliwo kuyingira byabufuzi ge mazima Bugingo yali w'amaanyi nnyo nga tannatandika ntalo za byabufuzi nga tannatandika kulwanirako gavumenti ki ntalo so Pastor Serwadda gwe yali aneneŋŋana naye bw'ayagala abeere vice versa nti nze ndi ku sayidi y'abantu kubanga Pastor Serwadda emirembe gyonna talina komenti gye yali akoze ya byabufuzi mu kyaki naye okuva Bugingo lwe ya concentrating eno n'ayagala abeere vice versa kati ebizibu abifuna na gavumenti Bugingo alina ebizibu n'abantu ba bulijjo Pastor Serwadda kati naye atandise okufuna ebizibu ne gavumenti kubanga one mu byobufuzi gw'olwanisa oba gw'owagira effect ejja nti bw'oba owagira gavumenti oba n'obuzibu mu bantu ba wansi Bugingo akiyinira bamavuma nnyo nti gwakola comment n'okusabira abakulu obubi ku byobufuzi by'otategeera ng'oli wa Bayibuli naawe ojja kufuna obuzibu ne gavumenti. First of all mujjukire entalo za Pastor Bugingo ne Pastor Serwadda yamuvumanga bya mundu omusumba obeera otya ne mundu mu kiwato mujjukira bulungi nga Bugingo tali ku gavumenti ali ku sayidi y'abantu abasumba mubeera mutya n'amagye bataliyani namba olwaliro naye abiina kati yasirika kati Pastor Serwadda n'asitula omuliro okitegedde bulungi era naye omuwulira nti kati omuntu okuumibwa otya amagye tozimba kyaki nga tonnazimba wuwo so entale ezo n'ebyobufuzi omusumba oba owagira ki kakasa nnyo nti owa abantu kiri mu Bayibuli bw'oba okyayagala okusigaza Katonda mu kyaki. First of all ebyobufuzi namujinga bw'obitandika bw'oti bayiti emu olina okumalawo ekkeeki eyo olina okumalawo ekkeeki olutalo lumu kasita osimbula ndi nsabidde Museveni bubi bagenda kukugaana ennamboole ojje ng'oli bita ku katuuti oyingira olutalo olulala ojja kumaliriza nga naawe okolera bakugobyewo. So tubulira abantu ekiri mu Bayibuli bannanga abantu abaleeta Bayibuli n'enjiri mu nsi yonna tebaleetako byabufuzi ab'ebyobufuzi bajjanga balala. Pastor Bugingo I request you also concentrate mu Bayibuli kubanga ekyaki egenda. Pastor Serwadda va ku gavumenti ffe nga abalokole yatuwa byonna bye twetaaga tetulina kye tugibanja yebeere mu byabufuzi byayo kubanga nakulaba ng'osabira President Museveni bubi ku mmwanyi emmwanyi erina wewandiikibwa mu Bayibuli gwe ng'omusumba olina kutuula kusaba oba mu kyama oba kye Katonda agonze omutima gw'omuntu oyo si kukuba muliro mu bantu kati ebizibu mutandise okubirozaako. Anyway, that's my word ku lw'ekkanisa ya Kristu gye nzikiririzaamu okulaba nti kati eyengebera naddala abantu abanene abaleeta omusingi abalina omusingi omunene naddala mu nzikiriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.